Alright, buterevu omulungi atuuliriza naawe atugobera Kampala Media TV. Njagala okubuuzaako mwana wa maama mwana wa tata gy'osinzidde okulabika ate ng'ogoberera ensonga mu ngeri oboolyawo ey'omuggundu esaanidde era mu ngeri ddala ey'obuvunaanyizibwa. Gwe mukwano gwange atannaba kulabika ng'osubscribinga ku Kampala Media TV, nkusaba n'obuwombeefu osooka olabike ng'osubscribinga ate muganda wange mwana wa maama mwana wa taata osobole okulabika nga ogoberera ensonga ng'oboolyawo wezitambula. Olunaku olwaleero agamu ku mawulire agasinze okusaanikira eggwanga lya Uganda ge g'omu ku bannabyabufuzi abali ku ludda olw'opposition okuvaayo wakati mu mbeera efaananako bw'eti ey'obunkenke, kwegamba embeera ejjudde ebibuuzo ebingi, ejjudde okwemulugunya okungi, weewaawo ng'ejjudde obweraliikirivu bungi. Omubaka avuddeyo ono ye Honorable Semujju Nganda, ng'ono akiikirira abantu b'omu munisipaali ey'Ekira, ng'ono era munnakibiina nnyo ekya Forum for Democratic Change, weewaawo ng'era mpagi luwaga w'ekituuka ku bintu bino eby'obukulembeze. Saagala nkulwiseeyo. Ono gwe nkugambyeko Honorable Semujju Nganda avuddeyo olunaku olwaleero n'atendereza eddwaliro ly'e Mulago bassebo ne bannyabo Bukyalubanga lwa Mindi, n'alyebaza omulimu omunene gwe lyakoze okulabika nga likola ekisoboka ne lijjanjaba maama we COVID-19. Newankubadde nga opposition ebbanga lyonna lye tuzze tubeerawo gwandaba naawe ampuliriza ezze teyina kalungi keeyogerera gavumenti oba eri mu buyinza eno naawe gy'omanyi obulungi eya National Resistant Movement, n'olwekyo nga babadde bajja bakyogera lunye nga bagamba nti gavumenti eno yalemwa nga tewali kintu kyonna kirungi kyekoledde ggwanga. Bassebo ne bannyabo abatusooka baabiraba ne bagamba nti oboolyawo akutwala ekiro omusiima bukedde, kubanga wabanga akuwalawala okutwala ekiro bassebo ne bannyabo, oboolyawo oyinza obutamanya mugaso lwaki asazeewo akutambuza ekiro. Naye weewaawo mbagirawo obudde we bukya ng'otuuse osobolera ddala oboolyawo okumusiima n'omwebaza okuyisa mu budde obw'ekiro, kubanga yadde newankubadde bubaamu emitawaana mingi naye ate era oba weewaze emitawaana mingi. Honorable Semujju Nganda okuvaayo n'atendereza eddwaliro ly'e Mulago, kano kabadde kabonero, mpuliriza, kano kabadde kabonero ak'okwolesa ebyobufuzi ebya kisajja kikulu. Kijjukirwa oba kiri ku record nga buli muntu yenna ali ku ludda oluvuganya gavumenti oba ali ku opposition tavangayo mu lwatu n'abaako ekintu ekirungi kyonna kyasiima wakati mu ggwanga lya Uganda lino. Newankubadde abangi abali ku ludda lwa gavumenti baligaggawaliddemu, basobodde okuzimbamu ebizimbe, basobodde okugula amamotoka ag'ebbeeyi, basobodde okuzimba ebizimbe bitunula ng'omuntu, naye bassebo ne bannyabo buli gw'osanga n'obuuza ku bigenda mu maaso akugamba gavumenti mbi, gavumenti mbi, gavumenti eremereddwa. Honorable Semujju Nganda arambuludde. Embeera we yamutuukako wakati nga maama we amaze okulabika ng'afuna ekirwadde kya COVID-19. Alambuludde engeri gye yagendamu mu malwaliro ag'obwannannyini. Alambuludde oba alomboze ennaku gye yasanga mu malwaliro gano ag'obwannannyini bassebo ne bannyabo nga bagezaako okumupeeka omusimbi nga tebannaba na kukwata ku maama we oba olyawo
kumujjanjaba n'okumuwa empeke ya panado oba oliawo n'okumuyisaako ekiwero mu feesi. Naye ndowooza kyandibadde essaala embi tesabika, naye bannayuganda bavuddeyo ne bagamba nti oba oliawo kyetaaga tusabeyo ku ssaala efaananako bweti. Abakungu ba gavumenti bonna bafuneko ku experience abantu ba bulijjo gye bayitamu, oba oliawo nga Honorable Semujju Nganda gye yayiseemu. Honorable Semujju Nganda musajja munnamateeka, mubaka wa Parliament, ayina enkizo nnene oba oliawo ayina eddoboozi ddene nga ye omukulembeze. Naye bannansi gye buvuddeko okuva COVID-19 bwe twayingira mu second wave neeyongera okulabika nga ekyakalanya eggwanga lyonna, basaba ne bannyabo bannansi bazze ne bavaayo okulabika nga badaaga. Abantu ab'enjawulo bavuddeyo ne beekubira omulanga wakati eri gavumenti ebeeko kyekola naddala ku malwaliro gano ag'obwannannyini agaava ku mulamwa ogw'okulabika nga bajjanjaba abantu ne badda ku mulamwa ogw'okulabika nga beenoonyeza ssente. Bannansi ab'enjawulo bangi, ebitundu 7 ku buli 100 batuukiddwa okufiibwako abantu baabwe ne bagenda etagenda badda, naye ng'ensonga ebatta kwe kubanga badda abantu baabwe ne babatwala mu malwaliro ga private oba ag'obwannannyini agateefiirayo wabula nga go gafa ku kimu butya bwe bakusoloozezaamu ssente ennyingi. Ate oba si mulundi gumu si mirundi 2 gwampuliriza naawe ndaba emirambo mingi gimaze n'okutuuka okufa. Amalwaliro gano aga private nange sijja kugezaako kuvaayo boolyawo mbeeko lyemmenya amannya newankubadde research gwenkoze waliwo mangi gennyina wano ku lukalala gesisobola kubanga ngakuwa kubanga ogamanyi bulungi. Amalwaliro agasinga okuba ag'obwannannyini ate nga gabbeeyi agandirowoozebwa okuba ne facilities ezisinga okubeera ennungi oba ne services ennungi, naye bassebo ne bannyabo nga gaaweebuuka nga gaafuuka kimpemempeme nga tegakyafaayo ku nkola ya mirimu, naye ne gatunuulira okulabika nga gafa ku nsimbi. Okulombojeza ku kifa mu malwaliro gano wootuuka era okusinziira ku live experience Honorable Semujju Nganda naye gye yayiseemu naawe ndaba naawe mpuliriza oba oliawo gye wayitamukko oba mukwano gwo gye yayitamukko, yeyokubanga wootuuka mu malwaliro gano ekintu kye basooka okukubuuza ze ssente z'oyinamu. Bano tebasooka kutunula kutaasa bulamu oba oliawo mu luzungu kye tusobola okuyita saving life first, naye bo basooka kulaba kya securing money first. N'olwekyo nga tebannaba kukwata ku mulwaddewo yonna basooka kuvaayo olaba oba oliawo ne batunuulira ekintu kino eky'ensimbi. Okusinziira ku experience ya Honorable Semujju we yatwala mukadde we, ono agamba eddwaliro erimu eryokubiri agamu ku malwaliro gaggadde g'omanyi nange gemmanyi baali bamukyajinga kugamba omulwaddewo okubeerako obubeezi mu ddwaliro awo nga totaddeeko treatment nga totaddeeko service yonna wabula okubeerako awo ku kitanda oba admission oba kugamba okubeerako awo olunaku nga buli essaawa 24 bassebo ne bannyabo bazibalamu obukadde 3. Kaakati nno gwampuliriza kiyinzika okulabikira ddala ng'oba oliawo Honorable Semujju Nganda okuvaayo ne bamugamba obukadde 3 kugamba bayinza okuba bamutiisa maaso, bayinza okuba nga kugamba balabanga ye mukungu mu gavumenti kugamba nga we banakitumbula ennyo ayinza okuvaayo n'abaako kyayogera ne bagezaako okusalaasalako. Naye nina omusumba gwe mmanyi
ng'ono bambi n'okuwummula yawummudde omukama amuwummuza ekiwummulo eky'emirembe ono babadde bamukyajinga obukadde 6 buli lunaku lwabadde abeera mu ddwaliro. Bino bikaabya abafamire y'omusumba ono baatuuka mu mbeera nga bawulira n'amaanyi gabaweddemu, kubanga omulwadde waabwe buli lunaku lwabeera mu ddwaliro nga bakyajinga obukadde 6 kwegamba ne kibeera extra beyond oba oliawo mu Nansi kyasobola okulabika okuvaayo n'afuna. Bano tebeefiirayo oba omuntu afa oba tafa, wabula bateekeddwa okusooka okutunula ne bakubyakubyamu omuntu gwe bajjanjaba ayina ssente mmeka. Okuvaako ku bya Honorable Semujju Nganda ku nsonga y'emu gye tuliko yennyini, waliwo abantu, kankubuulire gwe munnayuganda mpuliriza yonna gy'osinzidde, osobola n'okusharingako eddoboozi lino eri oyo abadde takimanyi. Sisitimu eri mu malwaliro ga private kati wenjogerera kati n'akabanga akayise baafunyeewokko n'entebe, ng'entebe zino zibeeraawo ku reception oba abalwadde we batuukira, kugamba nga waliwo bamanerenda abatudde awo. Bamanerenda bano omulwadde watuuka ne bakubulira ebisale, ne bakubulira ensimbi, oba oliawo z'olina okubanga weetaaga okusasula, kugamba bamanerenda babeera ku standby. Bano we balabanga embeera ekyuse, for example kaŋŋambe nti bajjanjabye omulwaddewo, biiru neetuuka mu miliyoni 12, ssente za oxygen ne ziggwayo, ng'omaze osasula obukadde 12 nga tokyayina nsimbi n'emu. Waliwo bamanerenda abali available oba abatudde wali abatandika okukuba akaama ne bakugamba nti omulwadde talinaayo ploti, omulwadde abadde talinaayo mmotoka, omulwadde toyinaayo kyapa ky'osobola toyinaayo kyapa ky'osobola kusingayo osobola okutaasa obulamu. Okusinziira ku kunoonyereza kwe tukoze, mpuliriza mbu abasawo bano abakola mu malwaliro ga private beekomana ne bamanerenda be baleeta ne batuuzaawo okukamula omulwadde okutuuka nga bamumazeemu ssente n'okumutuusa okumulowoozesa nti n'okutuuka okumulowoozesa n'okutuuka okumussa ku ssira eryo erimutuusa okulabika nga abaako kyasingayo okusobola okumuwola ssente. Awo we tutuuse. Abantu bangi bavuddeyo ne balaajana eri gavumenti. Twalabyeko abamu baddidde ne minisita ow'ebyobulamu Dr. Jenny Ruth Acheng ne bamukuba mu kkooti ya ssemateeka ng'ono bamuvunaana okufuuka kyesirikidde wakati ng'amalwaliro gano gaduumula emiwendo, naye bassebo ne bannyabo bo ng'ab'ebyobulamu ne batavaayo kulabika nga baboggolerako oba nga bakangavvula ku bannannyini malwaliro gano ag'obwannakyewa oba ag'abantu ssekinnoomu oba aga private. Waliwo n'omukyala eyatuuka okuwulira nga ensi emutamye ng'amaze okujjanjaba omwami we for 2 weeks, ng'amaze okumujjanjaba bassebo ne bannyabo agamu ku malwaliro gano g'omanyi obulungi nange gemmanyi obulungi, baavaayo ne bamuwa budget oba ne bamuwa bill ya bukadde 125. Ono omukyala wakati ng'ayungula amaziga newankubadde tayagadde kutunula mu kamera
Bavayo ne bamutegeeza nti tetugenda kulabika nga tukuwa omulambo okutuuka ng'oleese obukadde 120 obwa bbiru gye tujjanjabidde omulwadde mu ssabbiiti 2. Njagala oteeberezeemu wakati obulamu abantu bwe bayitamu nga n'ekyokulya bawammanta kiwammante. Noddira emiwendo kwegamba emiwendo amalwaliro gano emiwendo amalwaliro gano ag'obwannannyini gye gateekawo, amalwaliro ga private gye gateekawo kwegamba gijjanga kyamagero. Kwegamba oyinza oziyita miracle bills nti eggulu kibanga ekyamagero ekivudde mu ggulu ne kitonnyawo. Embeera y'ennyamiza eri malwaliro ag'obwannannyini. Era abantu bagamba nti kiyambye nnyo ne kituuka ku muti omubisi, nga guno omuti omubisi Honorable Semujju Nganda, naye ate ffe emiti emikalu egibonaabona nga tetulina yadde n'obwogerero. Oba oliawo kale Honorable Semujju Nganda asobola okuyita owa TV mu maka ge n'amutunuzaamu kamera n'atuusa okwemulugunya kwe, naye waliyo omuntu oyo gwe njogerako bassebo ne bannyabo nga tamanyi na TV wa gyesangibwa, nga tamanyi na butya bwe batunula mu kamera, nga tamanyi na process gye bayitamu kulabika ng'obaako kye weekubira omulanga. Abantu batuuse ku mbeera nga oba ngambe bantu ki be basinze okukyawa, nga kugamba njagala ompulitisi COVID ono wanaggwa, kubanga bassebo ne bannyabo jjukira tewali kintu kitaggwa naye ajja kumala ggwe. Abantu abamu Banansi be bategedde mu koona be basawo abamu, abasawo abamu naddala abali mu malwaliro ga private engeri gye beeyisizaamu mu kadde kano aka COVID19 aka pandemic, mu kadde ak'akazigizigi, engeri gye beeyisizaamu bassebo ne bannyabo oyinza okulowooza nti tebadde ya buntu. Semujju Nganda ategeeza okuddayo nti bw'atyo ng'amaze okutabaala amalwaliro gano agamu ku gasinga okubeera 3 ag'amaanyi mu ggwanga wano, ng'alemereddwa yalaba nga maama we tebalina bujjanjabi bwonna oba oliawo bwe bamuwa, wabula bo nga beesunga kimu ayongere okulwala, obukadde 3 bwongere nga bujja, obukadde 3 bwongere nga bujja. Bassebo ne bannyabo n'asalawo n'addira maama we n'amutwala mu ddwaliro ekkulu e Mulago. Agamba embeera gye yasanga mu ddwaliro e Mulago oba oliawo okwawukanako n'emirundi emirala, kale Mulago erina likodi zaayo oba oliawo z'omanyi ezibadde zitali nnungi, naye ku mulundi guno gwokka wabaddewo revival oba wabaddewo transformation, wabaddewo enkyukakyuka. Empeereza zaayo bassebo ne bannyabo ne zirongookako. Semujju Nganda agamba nti w'otunuulira engeri gye batwalamu ekirwadde kya COVID-19 mu ddwaliro e Mulago, y'empeereza esinga buli munnayuganda gye yandyesiimye okulabika ng'afuna. Engeri gye baprotectingamu, okusookera ddala engeri bo gye beprotectingamu ng'abasawo, engeri gye baprotectingamu omulwadde, engeri gye baprotectingamu omujjanjabi ne facilities zonna, bassebo ne bannyabo ya kikugu nnyo nnyini ddala. Naye oba oliawo okugamba okwawukanako n'amalwaliro ag'obwannannyini, kubanga bo abasawo beeyambalira kwegamba mu ngeri ya kisaazisaazi nga tebalinaawo any way of protecting themselves, nga tebeeprotectinze.
tebalina protecting facilities wabula bo bafa kimu bassebo ne bannyabo kulaba ngeri ya bbiru ya ssente gyerinnya buli kaseera. Newankubadde eddwaliro ly'e-Mulago likola bulungi, naye olina okukijjukira abalwadde bonna tebasobola kulabika nga bavaayo bassebo ne bannyabo ne bagenda mu ddwaliro lino. N'olwekyo kitegeeza n'amalwaliro amalala geetaagisibwa. Mu kaseera kano wakati nga kino kimaze okwasanguzibwa, tusuubira abakungu ba gavumenti bekikwatako okuvaayo babeeko kye bakola, kwegamba bave mu bintu by'okufuuka kyesirikidde ng'omuzigo mu ttimpa, naye baveeyo balumirirwe bannansi oba oliawo basobole okubadduukirira. Ono yeebazizza nnyo empeereza gye baatuusizza ku maama we era kyamusobozesezza mu sabbiiti emu okumujjanjaba wakati nga tamulabako wabula ng'awuliziganya naye ku ssimu, naye n'asobola bassebo ne bannyabo okuvaayo nnamukadde ono abadde n'ebirwadde ebirala okuli pressure, sukaali n'ebintu eby'enjawulo okulabika nga yavuddeyo mu ddwaliro lino bassebo ne bannyabo nga mulamu ate ng'akolebbwako bulungi. Ndowooza kino kakibeere ekyokuyiga eri bannabyabufuzi mwenna. Kwegamba weetaagisibwawo politics gwe nakugambye owa maturity, nga bwe wabaawo ekirungi ekikolebbwa ovaayo n'okisiima mu lwatu, ngera woovaayo bulijjo n'oyogera ku kibi mu lwatu. Mwebala otugoberera, yenze Semaganda Moses Hope nkugamba weekomere Kampala Media TV enteekateeka. Tukyasuubulira ddala okuvaayo okuzikutuusaako mu ngeri ey'omuggundu.